abantu entunula gye batunula buli lunaku ofunayo omupya webagambira nti neeryoka neetonya abantu kati bagenda bategeera abatuufu omanyi waliwo abantu kati abategedde wa we bagwa baluli baali tebalinaba kutegeera nti their political failures okuwangula obubaka ekifo ky'omubaka wa parliament tekitegeeza nti you are successful in politics waliwo abawangula ne bajja mu parliament olwairo nga gye bali naye nga their political failures nga they cannot add up to the to the development, they can't add up anything to this country naye nga gye bali mu politics gye bali mu parliament kati batandise okutunula amagana naye mu butuufu ne bwe ndi mu parliament ndaba siina kyengatta ku ggwanga nze yeze byengola nga tebitambula kati abo batandise kutuuka mu kakadde ak'emyaka nga katuuse mu myaka egy'entondo naga ne bwenvuma abantu ate ki banankuba n'okuba jajjaawo n'okuba omukadde akuvuma teyeeguya naga atanankuba mufiire mu ngalo talina kyajja kunkola nakuvumira obwereere kakati be bano olwaleero batuuse mu gundi eraba nti really tukkiriza we are political failures olaba tuze mu parliament naye we cannot influence anything abamu besimbako ne bavuganyako ne kubwa president they are presidential materials what are they changed what is their impact what is their influence in the parliament babadde mu parliament esinza okudisappointing abantu naye ate nga they are seniors kati bo baali bamanyi nti they are seniors in politics baakabi nnyo mu politics omusajja n'abagamba mbaguliddewo olugi mujje mbawe kaadi n'azibawa kaadi n'agamba mugende mu parliament kati kibookeza balabye nti twali tulowooza we are seniors in politics naye we are not nalagamba nti waliwo NUP be yawa kaadi nga eyagadde bapime bulijjo mutugamba kino now it's your time atuli mu kigezo eyinza okuba nga si kyekyali ekigendererwa naye nga naye yeesanze nga bannaye kyetwakola nga kitukoledde ndi gundi gwe twalabanga wano ng'ategeera omusajja yalambikanga ensonga bwati mutuufu ng'alambika ensonga naye ng'omuwuliriza nga bw'obeera ku radio toyagala na mwana asala awo gundi ayogera nsonga ku nsonga n'ovaawo ng'omatindo nga omusajja oba naye kale singa age mutuufu singa afuna ekifo n'okyawa Museveni oba n'omwagala okusinziira ku byayogedde nokale musajja naye ne bukya omusajja oyo n'agendako mu ntebe kati entebe bazirimu bazituddemu bali mu kuzeewuubiramu bwewuubizi bwe bati bibasobedde tugenda kukola tutya so kati ekyo ng'ekibiina ekipya that is an achievement eri ekibiina kya NUP and it is an achievement eri bannayuganda naddala abavubuka nti abantu bano twalinga tulowooza nti we are missing a lot era nga bo batandika okwogera ffe nga tusirika kale banyabo ne bassebo tubaaniriza mwebale gyonna gye mukola ye extra digest mugoba nsonga nze sesanga batte the great tuline Dan Mugoya akyaliko amafuta g'abasama bwe tutambula mpola mpola okusobola okuba nga tutunuulira ebintu nga bigenda mu maaso tuline Gerald Katumba muzzukulu wa Mugema munnamawulire era atunuulira ensonga mu ggwanga nga bwe zitambula of course Katumba bingi ebitambula okusooka tusanyuse gwe mundu gwaffe ogusoose tukubaganye ebirowoozo ku lw'ensi yaffe Uganda ne Buganda okutwalira awamu obukulembeze bwaffe tuli mu mbeera nga palamenti eye-11 bannayuganda essuubi yabawalingi naye nnyinza obutaba mukyamu eŋŋamba nti disappointment ekyasinze mu myaka 20 tolimbye bannayuganda kyebasuubira si kyebafuna yabawanika mu kasolya nebalekayo kati abamu batandise kweyimba mu miguu agamba tetulina kyakukola katwetuge ekiba kibe abamu bekasukayo ne bavaayo ne bekkata ku ttaka kubanga ababawanikayo ate abalina obbaterawo amadaala babavuma olina ajjawo eddaala era bagajjawo dda kati bo bali eno bali wansi babatunula bagamba bambi birabe so yembeera bannayuganda gye balimu yakusoberwa eri palamenti yaabwe tutandikire ku nsonga wennyini kubigenda maaso mu palamenti nalabye munywanyi wange Hilary Kiyaga Mawokota ku nsonga z'okufuumuula ba commissioners aba palamenti nendowooza nti oba yeekubyemu ku ndobo oba kiki I don't know what exactly happened sinaba kwogerako naye naye yasoose n'ateekayo ekiwandiiko ku mikutu emikwanira wala ekiwandiiko n'amala n'akisiimuula n'ateekayo ekirala
obusungu bwali nnye kati okuwanyisiganya ebigambo kungi n'okusinga ku bannayuganda nze bendaba nti basuubira nti tebafuna ekyo kye baali agadde wadde nga abalala babalabira mu perspective endala kubavuma onaavuma naye ndooza balina essuubi lye batafunye mu bantu y'ensonga lwaki buli akola ekikyamu bakuvuma nga abatakulabangako. Hilale Kiyaga, Dr. Hildaman. Omanyi okusookera ddala neyanziza enjagala okwebaza olw'omukisa guno gwompadde okujja nange embeeko ensonga z'ennambulula eri eggwanga ku bintu ebigenda mu maaso. It has been a long time okuva lwetwasinkana ate bye tuyiseemu bingi naye nkwebaza naawe okubanga okyali mulamu ate ng'okyayimiridde ku nsonga ez'omuntu wa bulijjo. So n'olwekyo kitegeeza nti Mukama Katonda alina ensonga lwaki atukuuma era nga wetuli sifa abasingayo tetulina bukuumi wano wetuli buli omu ali bibye tutambula bulungi nnyo mu bantu naye atukuuma ali omu ye Katonda era ye alina ensonga lwaki atukuuma ate tujja gituukako inshallah. So ekintu kiri kimu kyenjagala bannayuganda bategeera, actually ziri ensonga bbiri bannayuganda zenjagala bategeera olunaku olwaleero. Esooka nti bwe bakwata ababaka ba paalamenti bano mu kulonda 2021 ne abasindika mu paalamenti, bo bannayuganda balowooza nti basindiseeyo be tuyita political leaders. Babaka ba paalamenti bagenze kukola policies, bagenze kukola nsonga eziri political era bagenze kusanya byabufuzi okusobola okuweereza bannayuganda. Kye batamanya nti the biggest percentage bebasindika, they are not political leaders, they are political scavengers. Kati betulaba olunaku olwaleero. They are not political leaders, they are not political leaders. Political scavengers. Nti yagenda ekinyonyi ekyo kiscavenger kyo kigenda kinoonya bunoonya awali awagudde ekyokulya akokulya bwe kigenda oba kirumizaani oba kikoze kitya kyo kigenda awaawo tekyagala kumanya kyo ekikitwalawo simaliraksi kufunawo kyakulya kubanga buli ssaawa yo scavenger ebeerowooza ku lubuto lwayo terowooza ku balala terowooza ani yakitaddewo kino ekyokulya no. So those are some of the political betuyita political elites in courts betulina olunaku olwairo mu parliament. N'otunuulira nti out of more than 500 MPs betulina bonna kati olengera ebitandise okukola ki ebitandise okuvaayo mu bbanga lino ng'omuntu tannaba nakubeera mu paalamenti gw'oyinza oga nti abadde emyaka 10 oba emyaka 15 naye ng'abadde emyaka 2 agenda mu myaka 2 ekitundu batandise okukola ebintu efaananako bwe bityo batandise okukola statements ezicontradicting. If you contradict yourself ng'obadde mu parliament for only 2 years so what about when you spend 20 years osobola okuhandolinga leadership ekifo kyonna ekyobukulembeze emyaka 20 bw'oba otandise okucontradictinga emyaka 2 mu maaso bw'oba osobola okutandika okucontradictinga ku myaka 2 kyokka. So kitegeeza nti abantu bangi bannayuganda abantu bangi nnyo basindika mu parliament bo nga balowooza basindiseeyo the leaders political leaders abagenda okubanga babaga policies ezigenda okugasa bannayuganda naye ate nga basindiseeyo nsega ezigenza okunoonya obukunkumuka obugudde buli kakunkumuka zaagala zikajjeyo ziteeka mu lubuto lwazo teziteeka mu lubuto lwa muntu mulala. Those are the political scavengers betulaba olwaleero kyevulaba nti bayomba okufa obufi. So ekintu ekyo bw'okitunuulira kizingiramu n'embeera eno nti olunaku olwaleero era wali okireese noga nti kati buli muntu yenna bannayuganda gwe batunuulira ne balaba nga ekyamazima avudde ku mulamwa nga bavayo bamwambalira. Kakati kye tulina okumanya kino era bannayuganda bamwe ekibalemye okumanya nti waliwo kye tuyita political dynamism olwaleero gye tutambuliramu mu nsi yonna. Politics is dynamic. Politics is not static. Nti nga bwayimiridde bwali bwe kiri olwaleero emirembe bwekyali that is not politics. Politics atambula n'embeera akyuka ne generation bwatyo bwatambula. Kati ffe tukyaga nnyo kikkiriza kyevoolaba nti wakyaliyo abasajja abasiba amataayi
aboogera oluzungu abali mu kuyomba nti lwaki mutuvuma naye ng'ate bali mu politics ne batakimanya nti those are the principles of politics. Tosobola kubeera yes. Kati bo baagala buli we bayitanga babasinza businza ne bwagamba oyalidde ekikumi sebo weebale kulya oyalidde ebitano bambi weebale kulya njakuba walidde katono taata walidde yongera okulya bo balowooza nti politics akyalimu ereeyo eyavuddeyo bano abavubuka baleero tebaagala kumanya why nti emabega bannayuganda njagala tuyige dynamics za politics owa Uganda olwaleero nti bw'otunuulira politics eyajja mu myaka nga tuvudde mu myaka egy'ataano tujja wano tutandika tufune obwetwaze tujja mukangamu ebiri awo tuzzaawo bwe tutyo awo yali mu politics wakwekuŋŋaanya politics wakukuŋŋaanya eno n'eri kujja nga wakitole wa coalition nti bannanga abakyoli mujje n'abalaŋŋo mujje abaganda mujje mujje tutuule wamu. However much we don't speak the same language, but this is our country. What should we do? That was the politics of that era, of that time. Nti kati gwe kwata kino ekifo, gwe kwata kino, ono akwate kino. Nga bamawanga ganjawulo. That was the politics. Najja n'atambula ne tugenda ne tutuuka mu kiseera nga oyo politics aweddeko. Eyo era neggwako nga tekyali byakuteesa naga kakati kuwamba buki kuwamba buwambi ogundi jangu musanvu mwenda amini awo musange nga taliiwo kwata entebe yedduka nayo bw'otuuka ogamba kati nze president eyo era nejja era byonna ebyaliwo awo ne tujja ne tutambuza mpaka mu 8 tutuuka mu 8 nga politics era akyuse nga bino ebyokugamba nti kakati tutuule tukaanye kakati tutuule tuteese nga bivuddewo biganye kati ng'olina kukyuka ne politics eyaliwo Museveni kwe kulengera n'agamba nti kakati ono politics aliwo wa trigger wa mundu n'ayingira ensi kufaafagana na muntu kakati jangu tuwekube tuzeetunuzeemu asooka okuteeka munne ku ttaka yatuula mu ntebe yasigala kakano bote bamutadde ku ttaka batitokere lutabali ku ttaka bamuwanga Paulo muwanga baani bonna Museveni n'atuula kakati ne tujja najja n'atutambuza mu era ne wabeerawo political dynamism mu myaka egy'ekinana mu myaka egy'ekyenda we tulabira ne tufuna obukulembeze obw'abasajja nga tulabira abasajja ba senior politicians nga Paul Kawanga Semogerere abo nabo bajira awo nga tubalaba abasajja bajjukira bamanya Mushega abiri akateega yabona tubalabira awo abo bwe batya kugamba ngo John Sebana Kizito yoyo politics woyo ow'obwongo ow'abagezi elite politics for the elite nga si wa mundu kazanyo kabwongo nga ne bukuba kulwana lutalo balulwana na bwongo ye politics kyevolaba nti olaba nti mu kifo ky'okugamba nti kubanga nabo baali basobola okugamba nti kale katugende mu nsiko oba katukole enkola Museveni gye yakozesa naye ne batwala bagamba ate oyo politics akyuse kakati eno trend nki ndala then oyo n'atutambuza mpaka myaka egy'enkumi 2 ne tutuuka myaka egy'enkumi 2 political dynamism neddamu neerabika politics owa defiance kuguguba eyo gwe tulaba ng'omusajja akwata politician akwata nakuba omusajja omusirikale namukuba tteke bamukwata ne bamukanyuga kabangali n'agibuukako emisinde negiteekako n'akola atya oyo kati politics naye najja Dr. Kanukiza Besigye najja ne politics oyo ate oyo politics najja n'ayingiramu ekyabannamagye okudefectinga okuva eri mu magye bajje bajoyininga eno basiviliani Bakanukiza Besigye bazze bamugisha balubalamira Lulanga bazze Sejjusa bazze bonna batandise okujja ekitaaliwo luli emabega ng'omusajja bw'awumula ebyamagye ng'addawe ng'akola ki nga yeebaka ng'atuula ng'atayagala kumanya naye ate politics bw'akyuka omanyi bw'akyuka bw'ati talina gwaleka mabega yakutwala ogenda n'embeera nga nawe kennyini tomanyi abajaasi bano bagenda okulanga embeera ebatutte kukakkana nga bazze batudde naffe ate be baakubanga emiggo luli era be baavumanga nga bagamba nti politics mubi kale ate nga be bamutuyigiriza olunaku olwaleero so politics oyo wa defiance najja atutambuza okuva mu 2000 mpaka ku era eno gye tuliko ey'olwaleero kati eno era gye tulimu ey'olwaleero yaba musaayi muto
buno politics oyo bwajja mulimu obwajjanga buyingiramu politics wa Besigye kubanga waliwo abagamba nga Suubi yes FOC yali pressure group IPC bonga agamba fe twagala tunnyonnyola omuntu atutegeere nti bwe kiba kino era okunnyonnyola okwo kwe kuleta Honorable Betty Namboze bakirekeyo nabo Semujjunganda Bulayimu nayo Meradi Segona Lubega Kasipane Moses wekitibwa Mpuuga abo bonna ab'ebitiibwa n'abali bakola mu Bwakabaka bwe bagira nti nze njagala nkunnyonnyola ontegeere eri Dr. Besigye bwakuma nga nange n'okunnyonnyola kyoba totegedde wali mu defiance okukiriza obagaana kakati oyo ye trend eyaliwo yali etambula eyo nti ono politics wali bwe tugenda ne tusagula eno wali abagezi abagenda okukuza bakuganda nti olaba nti olaba dduka ono toyitawo gwe sigala wano nti ebintu bwe bityo bwe biri bakutuuze katebe bakunnyonnyole bakutuuze katebe bakulage kugamba yoyo politics eyalimu nga wa luzungu wa diplomacy wa kitiibwa owekitiibwa kagambye tugenda kwekalakasa owekitiibwa agambye tugende bana tetwekalakasa owekitiibwa ku nsonga za Buganda twekalakasa ku nsonga kibweti owekitiibwa ayogedde bannange Honorable Gundi ayogedde yoyo politics eyaliwo mu biseera era olaba abantu kategore y'abantu beyaleeta abajja ne bagiyingiramu kakati obuzibu obuliwo olwaleero nti abantu abo bwe bajja ne bayingira mu politics balemeddwa okumanya nti kakati ekiseera kituuse oli politics gwe bayingiriramu akyuse kati yona aliwo olunaku olwaleero ate obutafaananako ng'olwaleero emabega wali nti politics yalinga atambulira nnyo ku myaka era nga bwentuula wano mu maaso ga kamera nentandika okunnyonnyola ensonga ezikwata ku ggwanga lyange ng'omuntu agamba oyo ayogera ki omwana yani oyo atalwana oyo mwana muto ng'omusajja bw'ajja n'atuula ku maaso ga kamera ng'alina envi bw'ati oba alina ekiwalaata ne bw'aba ayogera bya kisiru nga bamuwa budde ayogera naye nga talina bintu by'ayogera gwe nga bw'ovayo n'oyogera nti oyani kiki kyalina kyamanyi oyo you don't know anything talina kyamanyi oyo mwana muto batuyitanga baana bato kakati olwaleero ate ffe tunnyonnyola abakulu ffe tunnyonnyola abasajja abakulu olunaku olwaleero bye beekola bikwewuunyisa kati ate ffe bye twandyekoze ffe abavubuka ate bo be babyekola olunaku olwaleero kati yeeyo trend ya politics kati bali bo bakyalookingiddeyo eri nti ono omuvubuka asiba enviiri talina kyamugamba nti ono omuvubuka gwosanga rasita talina kyamugamba akyamutwalira mu ttuluba liri nti ye asiba ettaayi n'anyuma bulungi lawyer asomye obwa lawyer agenze kwerodisa amazeeyo ayina masters nti ye yategeera politics ow'eggwanga and the affairs of the country nti ono omuvubuka akanda chapati wali omuvubuka atambuza watermelon ku kigaali talina kyamanyi talina kyagamba ggwanga tolina kyogamba ggwanga tobimanyi bo bagamba tobimanyi ne batamanya nti kakati olwaleero obutafaananako nga politics oli we twatuulanga ne tuwuliriza abasajja omugenzi mukama muwumuze mirembe omugenzi Hussein Kyanjo yekka ne tuwuliriza oyo ne tuwuliriza abasajja ba Apollo Robinson Nsibambi nga bw'aba ayogera gojja okuwuliriza munnange yaliwo yabimanyi ffe tuwuliriza buwuliriza no kati olunaku olwaleero abavubuka bali mu kye bayita active politics tebakyali mu passive politics nti twatuulanga nga tulinga ba spectators abazze okulaba omupiira muwuliriza okiriza obagaana nituwuliriza buwuliriza olunaku muwuliriza Peter Kibazo Simba butereevu mwe mulina kuwuliriza gwe baleese guno oyo anyonyola bulungi ensonga gwe ensonga za nnyonnyola naawe osobola zinnyonnyola kati luli abavubuka tubanenya yali tennaba kubeera trend yaabwe yali tennaba kubeera era yaabwe kati olwaleero yajja ne bayingizaamu omwana osanga omwana wali nga ffe tutambula mu bantu n'osanga omuntu nga ali awo yeeyambalidde biniigiina ali wali agogola akola mirimu gye atunda bikajjo naga Mr. Katumba sookojje oyogera ki ku nsonga nalabye Parliament yayisizza embalirira ya butabalika ya busse 72 naye bw'otunuulira allocations gye yakoze noga nti health ngiwadde obusse 2
gundi muwadde obusebwe buti security njiwadde bweziti lwaki security bagiwadde sente nyingi ngalaba imbalance eri ate nga bw'otunuulira mu ggwanga ebintu embeera nga bweri yes tetusobola kurelaxinga ku security naye ate kisinziira ku level of the threat gye tulina wetusobola okuteekawo sente ntugaa nti katuteekewo nyingi naye gwe tolaba nga waliwo imbalance notunira omuntu nga noonoonya newootandikira omuddamu ng'ekyamazima naawe olina okusooka omuwa obudde akusomese omuwuliriza oyige naye ng'omulaba ng'omuntu owa bulijjo mulaba nga ali naye ng'oyogera ne ba MP nga tewali MP yali avuddeyo n'aleeta critical thinking efaananako bwetyo abantu abo aba bulijjo munyooma baaki kati mmwe mulowooza nti mmwe bagezi mwekka mulowooza nti mmwe mumanyi ebintu mwekka bano abantu aba wansi babimanyi okubasinga that is why nti bw'aba akuvuma mugumu ng'akimanyi asobola okurizoninga yes asobola okurizoninga era kyakuvumira akimanyi nanti yes service award yes bagibawadde mu mateeka it is okay amateeka naye era sente z'eggwanga zibbirwa mu mateeka buli lunaku tewaliwo sente ya Uganda gye batabbira mu mateeka wano state house tugisaasaanyako obuwumbi bubiri buli lunaku naye ziri mu mateeka nabuza nti abakulu emmere gye bali abagikodabalasha naye ziri mu mateeka era bw'oyogerako you check in the constitution ogenda okucekinga ng'etteeka lyeriri naye nga bali mu kubba ekigenze ewala palamenti sente zisaasaana bali mu kuzibba naye bazibbira mu mateeka kati gwe tolina bujja kuŋŋamba nti nze bampadde service award omuntu owa bulijjo n'asiika ebinyeebwa aleme okukugambako because kiri mu tteeka akizza wansi ku level ye naga yes kiri mu tteeka what was the service award for gwe commissioner akyasoose mu Uganda singa bakwata sente ezo obuwumbi eziwera obubiri mwenna ze baba wa service award ne bandikutteko half ne bagamba kakati katugende ekisolo tuzimbeyo keddwaliro tugende egini waliyo ebitundu nga tebeetaaga na ddwaliro liweza kawumbi ne miliyoni 3 abantu okusobola nga lisobola okuwa service abantu omutwalo mulamba mu kitundu gwe bazikutte bazikuwadde omu ng'omuntu that is the question ey'omuntu owa bulijjo singa bakutte sente ezo ne bagamba nti mu kusiima abakulembeze baffe ba commissioner n'abalala tusazeewo tukoleyo ebijjukizo byabwe okubasiima tuzimbye eddwaliro egindi tuzimbye essomero egindi tukoze oluguudo guno ne tulubbulamu Mpuuga road okumusiima ebirungi obuweereza bwe yakola nga loopu tuzimbye eddwaliro egindi ne tulibbulamu gundi okumusiima emirimu ng'eri eddwaliro oluguudo lukozesebwa abantu omutwalo mulamba nga lusigala luwa service abantu ate lugenda kusigalawo emirembe n'emirembe so kati ebyo byonna olaba nti bannayuganda olwaleero balina okutegeera nti kati politics gwe tutambuliramu yooyo omuntu owa bulijjo naye areasoninga ayagala kulaba kintu service ezimutuukako ate kati bano bavubuka tolina kyotugamba bakuga tolina kyotugamba politics aliwo olunaku olwaleero wakuvuma yes that is the trend eriwo tebavuma nti mpisa mbi naye olw'obulumi bwe balina luli abavubuka babadde batambulira mu politics ow'ekimugunyu kusirika nga bali passive onooyogera ky'obimanyi tobimanyi olwaleero mulembe muvubuka akugamba I can reason you sobola okureasoninga kino nkikugamba I can back it up givola baavaayo n'akuvuma kati yoyo politics nti bafunye obuvumu they are now confident bali involved mu nsi yaabwe dulitwa babanyonyolanga nga bawuliriza balinga tebitegeera naye kati baluga ebyobufuzi byabasoma omusajja yabagamba bino byammwe ne bagamba Kyagulanyi ono abadde wano ono ow'enviiri last man ekitegeeza naffe tusobola twali twebakadda oh my god kati tolina kyobagamba bajja kuvuma ne banagamba nti oyo yalidde siringi 100 bateeka okuvuma tunoya dynamics za politics nga bwe zikyuka yezikomye okukyuka twalaba mukwano gwange yamala okuteekayo omukono nadamu nawandikira speaker nagana naye gwange njagala kugujjayo tulaba of course ne Hilderman statement as yakoze ziri controversial about the motion
tutunulira ekintu kino kiyingiddemu nnyo amawanga n'eddiini byetaagisa bagikolanga escape route Gerald nga nze John nga nze Solomon tunatunula tutya mu maaso ga Ssaabasumba. That is an escape route. Tekirina kuyingira mu ddiini, tekirimu ggwanga, tekirimu nzikiriza, tekirimu nti nva gindi, tekirimu nti nfaanana gini, tekirimu nti gundi muganda wange gundi muntu wange, tekirimu. Kino ekintu kiri general. It is a general problem. Si abakatuliki bokka, tewaliyo wano ddiini ekkiriza abantu kubba ekkiriza bubbi, teriiyo. Kati wano bagenda bakiwagika nnyo okusobola okugyawo ekifaananyi kiri ekiramba oba that general picture okugenda okugisangulawo ne bakiwagikamu nga nti kaakati agamba ku gundi olwanyisa Buganda, nti kaakati agamba ku gundi olwanyisa Bukatuliki, agamba ku gundi olwanyisa Bukristaayo, agamba ku gundi olwanyisa buki, olwanyisa Busiraamu. Nedda. This is a general problem. Nti bwabaawo essente ezibulankanyiziddwa mu parliament oba mu government, tekikosa mu Katuliki, tekikosa Musiraamu yekka, tekikosa ani, tekisosola. Eddwaliro bwe libanga eddagala teririiyo, tojja gamba nti Omukatuliki bwajja baganze John bagamba oyo mumujanjabe, ono bwajjanga nze Sulaiman, temuliimu ddagala mu wano. Mwenna musafalinga kyekimu ate era mwenna mufunamu kyekitya kyekimu. So bano batunuulira just an escape route okulabika nti kino ekintu tutandise escapinga tutya, tutandise kiddukamu tutya, because abantu bano bamanyi politics, babitegeera naye lwakuba nti tebaagala kukkiriza nti embeera ekyuse. Olwaliwo kati tutambulira mu politics mulala, tebaagala kikkiriza, naye bakimanyi bulungi nnyo nti kati tulina kutandika kuteekawo bintu byakwekwasa okusobola okuba nga tusimattuka kino. Saate nga kye bandikoze kujja kutuula mu politics aliwo olunaku olwaleero. Bwe tuba tugamba nti politics gundi obukulembeze bwe twagala era ne kye tuli mu kuluubirira olunaku olwaleero, zero tolerance to theft, zero tolerance to corruption, zero tolerance to bribery. Lwaki ate gwe okkiriza ne bwekaba katini nnyo jangu otuule mu kino abantu kye balimu? Nze ndabawo abantu bangi nnyo politics wa Uganda bagenda ajja ku luguudo kubanga tajja kulinda abongerayo political dynamism terinda ye egenda n'abakola ki, egenda n'abantu abagenda era mbala etandise bakikinga out gwe bonaabeera onoga nti nze nsiba matayi tebaŋŋambako. Bw'ono ŋŋambako ojja kuba ovumye Mengo, bw'ono ŋŋambako ojja kuba ovumye Obukatuliki, ojja kuba ovumye Obusiraamu, ojja kuba okoze eki. Olunaku olwaleero politics aliwo takyamanyi Bukatuliki, takyamanyi Busiraamu, takyamanyi ki. Nedda. It is politics ow'Abannayuganda bonna bali ku ggwanga lyabwe. Gwe leetamu eddiini yo, leetamu kino naye bagamba oli Muganda munnaffe, oli Mukatuliki munnaffe, Musiraamu munnaffe, wabba oba tewabba. In fact nalabyewaawo nga tugende nti waliwo omuntu wa bulijjo asobola okureasoninga. Omwana yabadde akola comment about that matter nti nze ebbanga lyemmanyidde gundi ono gundi Munyolo munnange gundi nja kuba specific Muganda munnange nti nkeera ntya ku makyanga batte nze nwanagana Katumba eyeddira enkima batte ndi Wanjovu. Benaga kyemutugamba nti nno Mmengo eguluminga bakulembeze babbi kyemwagala tugamba nti baba ave Mmengo okubba si kibi ekyo Kabaka teyabasiimira n'abakkiriza muweereza. Naye bw'onookwata Nandutu n'omuteeka mu kkomera ne mugamba yabba amabaati, everybody will keep quiet. Bali bokka be bagaanibwa okubba mulina gundi enti mu mawanga amalayo nti okwata ku Muteeso Abateeso bonna basituka, bw'okwata ku Munyolo Abanyolo bonna basituka ne bamulwanirira. Wano mu Buganda bakutte ku Muganda Abaganda musirise. So nga balwanirira ku ki? Bamulwanirira ku bubbi bwakoze oba kati anti ebyo byaluli bwe bagobera bano bwe bakwatira bano bakabakumba masiko Mumbejja omulamba nga bye ebyuma bya radio
ebyo byaluli kati olwayo dynamics politics aliwo olunaku olwaleero ebyo takyabimanyi kati bino bipya bino birala gwe n'okola amanyanga go. It is okay, we shall isolate you. We are in politics of isolation. We isolate you whether you are who, as long as you go against the principles of the current politics, the current leadership, the public isolate you. Ebyo bagamba kuyisaamu ggaali, ezo zonna slogans za politics. Ezo zonna nti kuyisaamu ggaali, bo balowooza, bano abasajja balowooza nti abo abaana bayaaye. Kulira ebigambo bye boogera kuyisaamu ggaali. No! Nammwe bye mukozesa, ebigambo bye mukozesa byatondebwawo butondebwa ne bijja ne mutandika okubanga mubikozesa nga slogans mu politics. Kati nabano olwaliro bukiri gokola amanyanga abaana bakuyiseemu eggaali. Ate omanye nti kaakati nze mmaze okugenda. Vaayo ng'okola statement eggumidde nti nze siwagira kino, nze siwagira bubbi mu gavumenti, siwagira kiri. Kati vaayo gw'otandika okola statements ezicontracting ebyo baabikolanga luli mu politics oli. Ono owaleero omuvubuka tayagala kumanya, ayagala kulaba nti gundi atambula nange, yes, katusafalinge ffenna tulwane tutuuke wali ffenna, no matter what. Kyayagala okumanya. Naye gwe bw'omugamba jangu tutambule n'otuuka wali ogenda okulengera nga n'olinya emmotoka n'olyoka oweta, akuyisizaamu tayagala kumanya. Then akuyisaamu eggali n'akwaisolatinga n'agenda n'abakola ki n'abagenda. Ababaka ba National Unity Platform kubanga be basinga okuwa abantu essuubi ekibiina ekijja bagamba NUP ekutte ekintu bano be baffe ddala, be bakyasinza okudisappointinga bannayuganda. Olwaleero onajja n'agamba kati buli mubaka alina okusalawo in a broad daylight, nze ndi wa Kyagulanyi oba ndi mu NUP, then nze ntambula ne Honorable Mpuuga. Abantu entunula gye batunula buli lunaku ofunayo omupya. Bagambira nti neryokanga neetonnya. Abantu kati bagenda bategeera abatuufu. Omanyi waliwo abantu kati abategedde wawe bagwa. Baluli baali tebalina kutegeera nti they are political failures. Okuwangula obubaka ekifo ky'omubaka wa parliament ekitegeeza nti you are successful in politics. Waliwo abawangula ne bajja mu parliament olwaliro nga gye bali naye nga they are political failures. Nga they cannot add up to the development. They can't add up anything to this country. Naye nga gye bali mu politics, gye bali mu parliament. Kati batandise okutunula amagana naye mu butuufu ne bwe ndi mu parliament ndaba siina kyengatta ku ggwanga. Nze yeze byengola nga tebitambula. Kati abo batandise kutuuka mu kakadde ak'emyaka nga katuuse mu myaka egy'entondo. Naga ne bwenvuma abantu ate ki banankuba n'okuba jjajjaawo n'okuba omukadde akuvuma teyeeguya. Naga atanankuba mufiire mu ngalo talina kyajja kunkola nakuvumira obwere. Kaakati be bano olwaleero batuuse mu gundi era nti really tukkiriza we are political failures. Olaba tuze mu parliament naye we cannot influence anything. Abamu beesimbako ne bavuganyako ne kubwa president. They are presidential materials. What are they changed? What is their impact? What is their influence in the parliament? Babadde mu parliament esinza okudisappointinga abantu. Naye ate nga they are seniors. Kati bo baali bamanyi nti they are seniors in politics. Baakabi nnyo mu politics. Omusajja n'abagamba mbaguliddewo oluggi. Mujje mbawe kaadi. N'azibawa kaadi n'agamba mugende mu parliament. Kati kibookeza balabye nti twali tulowooza we are seniors in politics naye we are not. Nalagamba nti waliwo NUP be yawa kaadi nga eyagadde bapime bulijjo mutugamba kino. Now it's your time. Katuli mu kigezo. Eyinza okuba nga si kyekyali kigendererwa naye nga naye yeesanze nga bannaye kye twakola nga kitukoledde. Kitukoledde. Ndi gundi gwe twalabanga wano ng'ategeera. Omusajja yalambikanga ensonga bw'ati. Mutufu ng'alambika ensonga naye ng'omuwuliriza nga bw'obeera ku radio toyagala na mwana asala awo gundi ayogera nsonga ku nsonga n'ovaawo ng'omatindo nga omusajja oba naye kale singa age mutufu singa afuna ekifo n'okyawa Museveni oba n'omwagala okusinziira ku byayogedde nokale musajja naye ne bukya musajja oyo n'agendako mu ntebe kati entebe bazirimu bazituddemu bali mu kuzeewuubira mu bwewuubizi bwe bati bibasobedde tugenda kukola tutya so kati ekyo ng'ekibiina ekipya, that is an achievement. Eri ekibiina kya NUP. And it is an achievement eri bannayuganda naddala abavubuka
nti abantu bano twalinga tulowooza nti we are missing a lot era nga bo batandika okwogera ffe nga tusirika nga ne bompita nga osobola okumpita ku radio oba ku TV onkyaze ng'ontuuziza ne pano y'aba abasajja ng'ontuuze ne Dr. Bedi Bwanika njogere ki naye ng'omusajja bw'atandika okwogera ogamba ono akulembera ddi eggwanga lino bannaye n'alikulembera mu nnaku 2 tuba tuli wala mulengera amaze emyaka emeka mu parliament. What is his impact in the parliament? What is his influence? Omusajja omuvubuka eyakula ng'ono ebyobufuzi abirimu ono naakula ng'oli mukulu mu byobufuzi senior mu byobufuzi najja n'amuggulirawo n'amugamba genda mu parliament wali tulabe kati lengera byali mukola atandise kukola manyanga musajja mukulu naye kati ffe tumusomesa ekyo kukola gwe twalinga tunulira nga tuyigirako so kati ekyo ekibiina kyonna ekitandika obutandisi abwekityo bwe kirina okuzanya politics waakyo gwe muntu yenna ajja gwe tomuggalira. That is why nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mugezi n'ataggalira abantu bano aba DP block okubaggalirayo n'abagamba okay mujje it is okay naye nga babadde mu bifo ebyo mulimu abagenze mu bisanja bina bali mu parliament nga buli kisanja bawagira presidential candidate mulala bamaze ebisanja bina kakati bwe bajja Bobi Wine yatunne yalengerera wala n'agamba kubanga omulala yandigambye naga abantu bajja kuŋŋamba ate era bana abakadde booleese era booyingizaawo twagala musaayi mupya n'abagamba no n'agamba okay mujje ne bajja ne bayitawo kakati balengere bwe bali mu kuvuya ye n'aba exposing n'abaleka eri ensi ebintu abamu bye bakola before this era of politics mbuulirayo Hon. Mathias Mpuuga yali amwogerako nga ni ayinza okumwogerako mu ngeri obubi nti bannanga oyo omuzanya bannanga kino na kino ng'oyinza muyisa mukamwana that man no don't talk about him Honorable Segona ng'oyinza omwogerako eka naawe Honorable Namboze oyinza omwogerako katubalabanga bamalayika in politics bakatonda b'okunsi yes no abo tebagambwako betuyimiriddeko ke kabiriiti kaffe bamaze okutulaga kakati olwayo tumaze okulaba nti si ke kabiriiti kaffe by the way we are better than them even if they go we don't lose olunaku olwayo kati wali abaka ba parliament almost nze bwentunuulira almost 300 nga naye bavudde mu parliament bonna eggwanga terifira terina nakebirifiira nothing changes tewaliwo nagundi yonna essaawa tesibaamu sekendi zaawo actually edduka na misinde be bakyagisibye ega mubawonye so bamaze okutulaga naye nga be bantu betwali tulaba nti they are seniors so kati bo balemeddwa okutunulira politics fe abali ebweru fe abatunulira ensonga ne tuzisensula tulabira nga omusajja ali mu kuvuya alemeddwa okutula mu politics owaleero alowooza weri owasuubi we bakola we bayitanga nga bajula kubaalirira gundi we bayeranga nga beera mu kkubo beera mu ekitiibwa nga beera twagala DP nga beera ebyo ebitiibwa ng'eggwanga lifunda ebitiibwa ng'abantu bafa obwavu ebitiibwa ng'eggwanga lyatwalibwa ebitiibwa nga tetukyusa na buyinza mugamba twagala tukyuse ku buyinza mulufudde bufuuzi luyimba mubulako genda mu studio kulurekodinga mu lufulumye muli mu kugamba bitiibwa kakati babadde bakyalowooleza mu ebyo ebitiibwa ebyo kusika makooti buno obwana bwa Nuupu buno those are hooligans no yes hooliganism is okay in politics wano olaba mu gwange n'omukulu yaliko mu kiti ekyo jajja yakubanga enkuŋŋaana eza UPM ng'ayambadde buno obukanzu yalina obunankanyo yalina baziyita ki si taawo liringa taawo obugundi obwo obukomeeno wansi obukooti obukomeeno kabuuti nga abukubyeko ekifaananyi nga bukubyeko n'empapula z'amawulire kuliko ekifaananyi UPM yakubanga enkuŋŋaana na provokinga gavumenti y'Obote akugamba ye kennyini nnyini akyeyogera n'agamba nti
nagisangawo ebintu ku magendo nembiyingiza mu Uganda nga sisasudde musolo nga njagala kulaba bunafu bw'abana abasolooza emisolo ku border nembayisaako ebintu mu black market nembiyingiza wano ng'era provoking that is what we call political hooliganism. Kakati tosobola kujjawo hooliganism kati olwaleero gweyogera ekyekisiru abaana bagenda kukuba olube gwobayite those are hooligans. No, they are not hooligans. Tebakkiriziganyizza nekyokola nekyoyogera. Lwaki amaaso gonna kubigenda maaso okujja obwesige mu bakulira parliament kuba kati ekyo kyekyakulembera kati tulabe n'ababaka ba parliament olukiiko olukulu nabo bagenze babasongamu ennwe n'okunoonyereza gyekuli era omukulu jjajjammwe yalagidde CID eteeketeekeyo akaduukulu k'aba VIP. Jjajjange yafa. Jjajja wange yafa. Lwaki nyansooke tutunire ebintu bino lwaki ku ba commissioners bonna olumwe musinze kusonga mu Honorable Mpuuga era n'abalwana balwanirira Honorable Mpuuga tebalwanirira Sirwanyi tebalwanirira ani Mpuuga olunaku olwaleero anti gwe twatuma okugenda okulwanyisa ekyo kye yakola bannayuganda gwe baatuma anti baamutuma agenda alwanyisa ate ekyo kye yakola tekiri oke bali be twamutuma okugenda okulwanyisa kati ate bwe yatuukayo neyegatta nabo twamugamba genda osiguukulula agabbi gali tukoyo okutubba kati ate bwe yatuukayo n'atuula n'alya n'okukkuta n'akkuta okuze kati ffe bali tetubalina kubanga tubalwanyisiza ebbanga ddene kati ffe tetubalinaako buzibu kati ono gwe twatuma ono tugamba twakutuma kukola ki nti kulwana bwewatuukayo wakola ki so yensonga lwaki bannayuganda nti gwe batunuulidde olunaku lwayo because kye yakola si kyekyo kye baali bamusuubiramu olunaku olwaleero bw'otunuulira waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga tosobola kubyewuunya mu gavumenti eno era ng'ogamba buga nti bana ate mbadde neewuunyiza nga tekiriiwo kakati gwe ate naawe bw'ojja n'ofuuka part of it naawe n'okituulamu abantu bagenda kukuba olwaleero bajja kukuba butereevu so kati bannayuganda bwe baba nga ebimu ku bye baatuma ababaka bano nga ne Honorable Mpuuga mwali ng'omukulembeze waabwe mu parliament bayaga mugende mulwanyisa obubbi bannange mutuyambeko tulwanyisa obubbi ffenna nga tuli wamu nga mukulembedde eddoboozi lyaffe eggwanga tufa tugwawo olunaku olwo ndujjukira nga Kyagulanyi ali kamwokya yes n'abatwala ne muguli ne mu induction ejjinja n'abakuutira ebigambo byebimu temukolanga bo nti parliament bingi ebiyitawo awo mugende mubirwanyise temukolanga bo mugende mubalwanyise temukolanga bo ekyo ekigambo yakiddiŋŋana nnyo kaakati bano bali mukolanga bo kati lwaki tebakuba ne bakufiirako bali bamanyiddwa omubbi ku kyalo bw'abanga waali mubbi wa nkoko mubbi w'amatooke mubbi wa mbuzi nga bamumanyi ku kyalo gwe bw'ogenda omugenyi n'omwegattako naawe ne mugenda ne mubba bakuba emiggo mingi okusinga ebyo osinga bye bamanyiira yes palamenti eyawamu okunoonyereza kugenda mu maaso kwabaka ba palamenti era okusinziira ku General Museveni waliwo n'abalala be batadde ku lisiti be bali mu kunoonyerezaako bakyekennenya n'abalala babagatta ku lisiti n'abalala okugenda mu maka gaabwe. General Museveni yagambye nti nkitegedde kati nti baaba obubbi buli mu palamenti awo omusente bagwegabiranga bwe baagala. Tutunuulira palamenti eyakubisaamu sente ezaali zigenda mu ofiisi ya speaker bwali obuwumbi Ngolanyi alayidde bwakubisaamu emirundi nga 7 nga onayeba triple A ng'ayingidde ofiisi eyo of course ne wa deputy ne mu ofiisi ya lead of opposition business. General Museveni agamba nti obuyaayi obuli wano n'obufere n'obubbi bw'ensimbi kati kanzijeyo n'ag'omu buto mulabe ku Museveni omuyeekera yennyini aye ng'osesese zala walanga nange no Uganda mbutuufu kaja again kati nzize kama mbaya ni mbaya ngagenda kulwanyiza ki abali ba sente z'eggwanga sente mu omusolo Museveni alwanyisa obubbi
asooka akwata entebe agizeeyo kuba entebe gyatuddemu nayo nzibu. Tosuubira bubbi mu Uganda wano okuggwaawo nga n'atudde mu ntebe alamula nti kaakati obubbi kambulwanyisa entebe gyatuddemu eriko akabuuza. And that is the survival of his government. Museveni lwalikira ku makya n'agamba nti kaakati ngoberedde bulungi nnyo amateeka era naye nga ssa mu nkola nga bannayuganda bwe baŋŋamba era nga constitution bwe ŋŋamba kanwanyisa obubbi, kankwata ababbi, kankwata abali b'enguzi, kankwata abalabbayi, kankwata abakola ki. Lwalivaayo n'akiteeka bulungi nnyo mu nkola bw'ati tasulako. Ate nga amaze okiteeka mu nkola? Tasulako. Okulaba nga kwali olunaku olwaleero afutubadde mu ntebe kubanga eggwanga lirimu obubbi. Eggwanga lirimu obulabbayi, lirimu obuli bw'enguzi nnyo kyekimukuumidde mu ntebe. Any dictatorial regime, tewaliyo dictatorial regime surviving without corruption. Tebakikulimba. Without theft. Ekyo tebakikulimbanga. Tewaliwo dictator surviving nga mu ggwanga lye temuli. Nze bwe mbeera wano nina akatiko ka parliament kenkulira Government Public Accounts Committee Park. Nojja nga oze nkunoonyerezeeko nompa obukadde 5 Museveni afuniramuwa. Kakati otutunuulidde bukadde 5 obwo bwe bakuwadde awo. Where does that policy comes from? Eyo enkola evaawa. Etandiseewo juzi, nze ngitandiseewo. Bwe mba nga nze nkulira akakiiko ako ne mbaako bengriringa awo ne bangulira ne bampa obukadde 5 kitegeeza it has been a policy. Kubanga sinze nsoose muki mu kakiiko ako. Sinze n'abasookawo baalya. Bonna it has been a policy bwetyo bwebadde. Tevolaba abamu avaayo n'agamba ye nfaaki kirabika yenkola ng'akwata ezize ng'atambula ng'agenda. Eno eggwanga lifa awo ye Museveni nga mu ntebe akajjala ng'atambula ng'avaawo. Kubanga tojja mu nkola eya demokrasi enkola entuufu ojja kwesanga nti oli wajjira mu kakiiko tewali yaddayo. Bonna luzira. Bonna luzira. Tebakikulimba nti ate Museveni tamanyi bigenda mu maaso. Awo kudda kuzanyira ku bannayuganda ku bwongo. Gino Museveni yali ebukeddeya nga agenze okugulawo essomero lya AAA. Yagamba nze mba speaker abalungi ono simulabanga ate mulungi kyansusso. Si mubbi, si munyaguluzi, si muliwanguzi, byonna tabikiririzaamu. N'abo abagezaako kumulwanyisa bamuteekako ebisango sanga abo basiyazi. Nga tewannayita myezi 5 aliko gwe yagamba nti nno mulungi nnyo ali kuba akola nabo atandise obbagwiringa agamwe muli ye mukama waabwe. Yes. Era yayendosinga yasayininga ku buli kimu. Omanyi Museveni lwakuba ndowooza sometimes tugenda ne twerabira omanyi Museveni alina engeri gye yatuwunika. Tugenda ne tumwerabira bambi. Ne tulowooza nti tulina omukulembeze. Ne twerabira nti tulina mufuzi. Era nti ne tulowooza nti tulina gavumenti. Ne twerabira nti tulina kakundi k'abafuzi. Be batufuga, not the government. Pa gavumenti eba ekolebwa amatabi agasatu. The executive ne judiciary. Naye ate nga bw'otunulira olunaku olwaleero ffe kakundi wali ke katufuga wano eriwo gavumenti eriwo nga kiguumaaza. Omuyeekera, a rebel is always a rebel. Bw'atyo bw'avaayo n'ajja n'ateekawo statements ze n'ajja n'ayogera ensonga ze n'ajja n'ateekawo kino na kino n'avaawo n'aleka ng'amaze okubakolera topic. N'abateerawo topic of discussion. Kaakati awo yatuteerawo topic of discussion ku speaker. Agireeta mu kaseera nga buli muntu yenna nga waliwo eyo parliamentary exhibition. Abantu balaga no St. West yazigenda Museveni n'ava n'akambateerawo topic of discussion najja n'agiteekawo. Ne tutandika okwogera nti bana kitegeeza ki eri gundi kitegeeza ki eri buli akyaza omuntu bana kitegeeza ki eri speaker kaakati banoonya bujulizi. Be bakabba sente. Bujulizi kibo bayinza okunoonya bano babuzudde batya. Bananikidde kwa. Era byaze as a hearsay. Ngera bwe bizze bibeerawo as a hearsay. Okuviira da jukira gundi ya Bank of Uganda mu kunoonyereza kono okoli omukyala bagenda noonyereza ku baani. Walingawo ze hearsay n'obutambi ne buvaayo. What happened? Naye nga omuntu Munnayuganda yafiirwa omudidi gw'ensimbi. So
kati wano yeye yamaze okubateeka mu gundi eyo yamaze okutuwa topic of discussion n'amala okuba nga atudivertinga. Nobody is discussing about the budget. Nobody is discussing about the allocations of the budget. Nobody is discussing about the debt burden. Yali nti budget yaffe yino naye bw'otunuulira ssente ze baatadde for debt repayment. Ssente mpitirivu nnene nnyo. Tewali atuula wansi n'analyze nga n'aga nti bwe tutunuulira budget eno ey'obusensa 72 plus nga almost 75% zigenda kuva mu local revenue. Really revenue base yaffe esobola okuwanirira budget eyo. Kaakati omuntu owa bulijjo si yagenda okukafiiramu. Tugenda kulaba nti kino na kino kyongezeddwako omusolo, kiri kirinyisibwa omusolo na kino kirinyisibwa omusolo na kino kirinyisibwa omusolo, basobole okuba nga batuukiriza budget eri okuvujjirira budget eno. Kaakati bwe tuba nga twali foreign revenue ng'esobola okuba nga etusupportinga ebitundu 6 ng'olwaleero etusupportinga bitundu 10. What was the cause? Ne twerabira nti gavumenti ya Uganda abamu bagikyawa nti abamu batuteekako zigundi tetusasula mabanja. International community, international organizations ezimu tezikyatuwola, tezikyatuwa grants, tezikyatuwa ssente olwakulinyirira ddembe ly'obuntu, lwa bukulembeze obutatambulira ku mateeka. Ebyo byonna birina tewali abikuba mu tooki. Ye Museveni abimanyi. Kakati atuteeka wano nti abaka ba parliament bali mu kwekweka. Bali mu kwekweka. Oli n'atuula ku mpewo n'ayogera essaawa nnamba ali mu kwogera ku babaka ba parliament abali mu kwekweka nti babanoonya n'atatemera muntu wa bulijjo budget eno engeri gy'egenda omukosa nti kakati olunaku olwaleero tuba nga ogutundu ogusinga obungi tugenda kuzeesolooleza kuva wano mu ggwanga. Zigenda kuvaawa ng'olwedde omusolo gubadde wano zigenda kuvaawa ku bwavu obuli wano. Bwe kibanga amawanga amawanga amagagga kati gongedde okutusalako obuyambi gatumye ssente, kivudde kuki? Obuli bw'enguzi bungi, obubbe buyitiridde, okulinyirira eddembe ly'obuntu kuyitiridde, obutagoberera amateeka biyitiridde. Kivula amawanga mangi kakati gatwesulwa World Bank yalinga etutaasa luli negamba nti eno project ya kuzimba nguudo mu Kampala funded by World Bank. Olunaku olwayo tewakyali ffe tulina okumusasula. So kati ebyo yeri Museveni yayisaawo ebibye wano nga muli kati linda era ojja kulaba nga wanaayitawo akaseera akwateyo abalala babiri asirike bakutte ne wanuupu gyalumye kati yakutte ne wa opposition kati opposition ebuke ebyabufuzi wokuba atwalana ye ng'amanyi kyazannya. Abantu abalengerera ewala baga nti bino nebigenda mu maaso. Manyi waliwo amateeka abiri ge twatandika ekisanja kino ngaga nti mu kisanja kino lino etteeka lirina okuyita oba lino. Kati abalengeri wala baga nti kati ekiseera kituuse eky'amateeka ago. Ensonga kati bino byonna weebiri lujja kuca olunaku lumu gavumenti ejje etebolinga ebiruzi gafuuke amateeka awo kiyita mu lujja. Awo wonna kweteekerateekera kubanga jjukira nti buli wabeerayo okulonda wabeerawo awo etteeka lye baleeta erigenda okwongera libuuka amakya olina lidduka speed awo. Twali tugenda mu kulonda awo ne balyoka basiniikinga ne baleeta eri okujja ekomo ku bisanja ne tutambula tugenda okuya ne balyoka bayingizaawo eri emyaka akati era wajja kuyingirawo eddala. Ndi president mulondere ku parliament yawo. That is it. Abaka 4 nga bategerera obukadde 48. That is it. Kati ojja kulaba nga kisiniikinzaawo nga kize kiyiseemu awo mu bwangu. Kyevolaba nti kati ffe tuli wano mu kudiscussinga ku gundi yagambye gundi yakoze bwati eri abasajja bali mu kutuula baformulatinga bali mu kutubala bagamba nti lino etteeka bwe tulireeta ne tujjawo adult suffrage okulonda president nga abantu bonna bamulonda ne tumulondera mu parliament. Bannayuganda bagenda kureactinga batya nti bwe bati ani gwe tuba tuliwa alireete nti basalirwa balonda yeyo gwe mutasuubira na kusuubira nzafayero majezi oba Evelyn Anite tuliwe gundi yabalireeta alireete nga a private members bill nti kale tugimu bagenda kureactinga batya abakaba parliament bajja kwekyanga bwe bekyanga tukole tutya tuteekewo 10,000 milioni 10,000 badekemu ka visa bagende Canada ate tubashuwalinge nti okomawo ekisanja ekirala nti
Kakati tukole bwe tutya tujikole nga tubikole ebisanja myaka 5 ebisanja 2 akati abaka ba parliament tubateeke ku myaka 7 tumulaga ate gitandika uli kati olina okweyongerayo emyaka gino emirala 2 egisigadde ani agenda okigamba bali mu kutubala anye nti abantu tebajja kwekalakasa wano nti obwavu buno webalina ababaka ba parliament bebandibadde babakumamu omuliro naye kati wano bwobala obawagika n'obongeramu ekyemyaka 2 bo bagenda kukulembera emyaka 7 tewali ajja kugamba abantu tugende ku street twekalakase era ajja kuma kwogera emyaka 7 tetugyetaaga ngamanya nti kati abantu babulijjo ekitegeeza tuba tumaze obba containinga nti ye tigwe tolaba kujja ekkomo ku myaka abaka ba parliament be bakube ngumi bokka walabayo abantu abayingidde ku street bekalakase nti basigala bechangira mu nyumba basigala bechangira mu nyumba tubiganye era ne biyita akati na kino wekijjo okuba nti tutegekewo obuwumbi bwaffe bubwo bwa containinga abaka ba parliament bano tukiyise kiveyo kitambule gwe mulina Uganda nga tolinawo na kusalirawo nsi yo nga tewali kiyite kitambule kiveewo so yengeri abasajja banengeri gye babala mu politics gye batuzanya mu politics gye batubala mu politics finga tuli mu gundi ndala so botunulira olwaleero kuba botunulira bino byonna byandibadde muna Uganda abifunamu oba yandibadde abikulwa amaaso singa badde ni parliament eri egumidde jasobola okwesigamako parliament esobola okwogera omugongo ng'esobola okuyimirirawo waali tusubwa nnyo parliament ez'abasajja ba John Kennedy Chams abasajja ba Waswalule abasajja abo baali basajja bamaanyi ng'ayogera ensonga ayimirira wali n'ayogera ensonga neggwa n'omuntu mwagiwulira nti yes agiwuliddemu omuzinzi naye olunaku olwaleero bwe tuba nga tulina bakabaka ba parliament ab'omu corridors alinda we bamutega akazinda nga nze ekyo sikiwagidde kiki ekiganya okuwaayo submission ye wali ku plenary oba mu kakiiko so that is the challenge tulina olwaleero nti bannayuganda kidde eribbo nti disappointments nyingi naye ate bwe mubeera disappointed tekitegeeza nti that is the end of the world Uganda ekyakola ekyatambulira ekyagenda mu maaso buli wana kuba mulamu oleme kufa so however much you are disappointed with the member of parliament abamu bemwali mulinamu essuubi eddene nnyo but that is not the end they can be replaced oba basobola okulongoosebwa ne bakyuka ne tuba nga tusasobola okuba nga tutambula nabo nga tumaliriza ensonga eryemu magezi kigosobola okuwona omubaka w'abantu ali eyo nga tannaba kufuuka kisekererwa tebannamuyisaamu gaali kuba olwaleero ekiriwo tetumanyi kyekiddako ebirala tugenda kubiraba tutya n'ensonga endala bwetu asobola kusigala nga yeekutta atya olunaku olwaleero ababaka almost bw'otunulira 90% babayisaamu eggaali lwakuba buli eggaali zaawukana n'ensenyonyi bamuyisaamu yes zaawukana kahaga kanita ngongo tekamuleka kyekimu so buli muntu yenna bamuyisaamu eggaali naye zaawukana bwawukanya waliwo gwe bayisaamu laale waliwo gwe bayisaamu kaccenja kale olunaku olwaleero olina kwepima ng'omubaka wa parliament n'otuula wansi emyaka gino egisigaddeyo bali nebbanga erisigaddeyo osobola okudda mu bantu n'omanya nti ekyamazima okusinziira ku mbeera nga bweri mu Uganda okusinziira emirimu bwe gitambula okusinziira parliament gye tukoleramu ekyamazima si nyangu si byangu olwaleero nze we nanenyeza ababaka ba parliament bakola ensobi emu bannayuganda ekintu kye baatuma ababaka ba parliament ku mulundi guno mostly abava ku ludda oluvuganya mu bibiina ebyoludda oluvuganya ne ba independent ekintu kye babatuma kiri eki kukyusa buyinza kununula ntebe ya musajja kyekintu kye babatuma tewaliiwo kirala tebabatuma nti mugende muteese bulungi mwogere oluzungu batuzimbire enguudo tebabatuma nti mugende mwogere bulungi nnyo muleete ebiteeso muleete polisi batuzimbire amasomero olwaleero munnayuganda alumirirwa eggwanga lino era ng'alyagaliza takyalina kyabanja Museveni no ekimu yakimuwa takyalina kyabanja Museveni kikyagenda okukolera kati gwe ne bw'onoomubanja kibanga kubanja mukadde wa myaka 9 n'omubanja olubuto tinjagala mwana obutawanira bwereere
bwaba yazaala babiri beebo tasobola kwongerako wakusatu. Tuve mu bya Bible nti Sara yazaala ali ku myaka emeka kati twogera ku real life twagala Sara akome watu obujulizi agende ya pastor nzunu Sara gwe boogerako nazaala nina emyaka 9 so kati olwaleero tewakyali bannayuganda kibabanja Museveni talina enguudo zagenda kuzimba talina zatasobodde kuzimba mu myaka 4 kiganye kyarakoze kiganye kyakoze kyekyo bannayuganda bamwebaza bamugamba thank you have done something eggwanga wano si we lyali ekyamazima si we lyali litambudde tutambudde si we lyali naye woolituusizza akatirirako n'omulala gy'alikole ki akwatemu atandikiraawo either abeere mubi okusinga ggwe oba abeere mulungi oba mubenga mwenkanankana mugudde dro bannayuganda kibabanja era kyebaatuma abantu bano nti for us we want change twagala kulaba ku nkyukakyuka twagala kulaba ku bukulembeze mulala twagala kulaba ku gavumenti ndala twagala kulaba ku bukulembeze obuto twagala naffe tutunulireko ku generation leadership olunaku kubanga ye trend ye dynamism eriwo olwaleero almost mu nsi yonna tunulira amawanga agalimu abaana abavubuka olaba n'abazungu kati batandise okuva mu trend eri ey'abakadde nti be bajja beesimbewo ku gundi omwana omu ayagala okwesimbawo abadde ayagala okwesimbawo mu ggwanga eri America is a young man tunulira Bufalansa Emmanuel Macron very young man ne mukyala wa musinga obukulu nabo abazungu batandise okutunulira ono mukyala akulembera eggwanga erya Indonesia Adan she is a young lady n'abalala batandise okutunulira trend nti kakati tugenda mu generation leadership tunulira abasajja nga ba Ukraine Zelensky Vladimir musajja muto tunulira amawanga nga gundi wano Senegal Faye very young boy tunulira amawanga ga Zambia amawanga ga Malawi amawanga gani kati tutandise okuva mu trend eri ey'abakadde nti kakati abo be bamanyi okusalirawo eggwanga tubambukadde magezi yes tujja kati mu buvubuka magezi tuve mu mubiri nti bukadde omukulembeze w'enjatu kakati nti mugezi eyo njogera nfu abakulembeze b'enjatu bali abakadde abasiru nga musiru muzibu naye bw'omusamuna muwa kiteewo nga era bw'oba omureasoninga gwe muvubuka gwe bukadde magezi naye ng'omulaba muki musiru kati olwaleero tutunulira obuvubuka magezi so si bukadde magezi n'abavubuka basobola okukulembera eggwanga ne balitambuza ne balitwala mu maaso bw'otunulira mu Africa amawanga agasinze okuba nga gasigalira emabega mu byenfuna na mu byenkulaakulana mu byaki mawanga g'abasajja abakuliridde mu myaka ba Theodore Obiang Nguema Mbasogo wali Equatorial Guinea eri awo liringa etali nayo Congo Brazzaville Cameroon bani gemawanga agasinze okusemba Eritrea ga Djibouti bali eyo batudde mu ntebe balemedde balinga abalowooza nti bajja baziika mu ntebe eyo naye nga amawanga ate agazze nga agakyusakyusa ne gajja agaba ku bavubuka abali ab'omulembe n'abantu abenjawulo kuba otunuulira Kenya ne Tanzania engeri y'okukula bakula ku sipiidi y'amaanyi olaba nti gatambula gagenda mu maaso kati bannayuganda nabo kye baagala wano ewaabwe nti naffe ekyo twagala tu experiencinge ku ekyo tulabe eggwanga lyaffe litambule ligende mu maaso kati ababaka ba parliament bo balowooza baba batuma kugenda eri kuyimirira ali kutina alyoka Madam Speaker as I speak now you know categorically ayogera oluzungu alumaleyo lonna aluteeke wali no ekyo bannayuganda si kye banyale baseewo bwetu etambudde olunaku olwaleero tubadde ne Gerald Katumba nga twogera ebigambo ku lwensi yaffe Uganda tukubye ekifaananyi ekyawamu n'okusinga ddala mu bakulembeze be tulina n'okusinga ddala mu palamenti eno mwagiteekamu essuubi lyali ly'amaanyi lye yabawa era akubuulidde nti olwaleero ekisinze okuba nga kyonoona embeera kwe kubanga ababaka ba palamenti mwabatuma genda kusikambula musajja mu ntebe muli eyo mukyali amayuni n'amandaazi ebwayise bwe tutambudde gira tujja kumweyongeza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga nnyingi wali akatale ke kataata abange ebyange mbimalirizaayo byonna nakoze ne Dan Mugoya ku Extra Digest mugoba nsonga akuume